This is Inside Out. Nkwaniza nnyo ddala mukadde waffe ali ku mukutu gwaffe gwa SML News Yugi. Webale emirimu gy'okola, webale okuweereza, tweyongera okuyiga n'okumanya bintu bingi ku bannaffe. Kubanga omulimu gwaffe naga nti ogusooka is to inform, kutegeeza, waliwo ogw'okusomesa, to educate, n'okusanyusa, to entertain. Egyo kasita ogimala nga munnamawulire, mbwe ebirala byonna baabiteekateeka nga bigwa omwo. Buuza nti ate azannya omupiira, oluba tuli ku entertainment. Oba onyumirwa, kikusanyusa busanyusa. Akusomedde amawulire aba akutegeeza, is informing you. Azze okusomesa programu y'ebyobulimi n'okulunda enkoko eŋŋanda, oyo aba azze kola education to educate. So byonna tubitambuliza n'olwaleero tugenda kubaako bye tuyiga. Nze Simon Oyanga Lutaaya. This is Inside Out. Kale leero ndi ne munnamateeka ate omulwanizi w'eddembe ly'abannamawulire Kayingo. Sagala muyita munnamawulire okugira nga yakiŋŋambye kubanga tewatuvaamu. Abavaamu ne mbaleka nga sijja basobola. Nga akola kirungi. Navaamu nga sijja sobola fourth state. Kale Kanso Namakajjo munnaffe ddala munnamawulire memba w'ekibiina ekya Justice Forum. Ngenda oliito n'emirobo oli mu jjeema ennaku zino tegiggwayo nga kye kimu ku bibiina ebibadde bitebengedde bulijjo. Ani atabudde jjeema? Kibuuzo ekyo kinene ate nga kyangu ate nga kitono. Kasooke ku ensonga esooka in brief. Tulina kye tuyita founders syndrome. It's a political one. Founders syndrome. Kintu kyaffe. Twatere mundu. Nkwagadde. Kahiga ensolo yeitu. Nkwagadde nnyo. Ekyo kimu nja kyogerako mu bwanvu maaso awo. Ekyokubiri, we tuba tusoma project planning and management. I'm lucky nti I was once a student of project planning and management. Tulina kye tuyita the NGO agenda. Mu NGO agenda we wano n'osanga company or NGO or whatever in the form of a company, an artificial person, well established, with clear objectives and agenda, and you join. Okay. Kati wo joininga the kwa agenda of objective eri written. Jotegeera. Thank you. Ne the NGO agenda egamba nti no, where there is more than one person and they come together to make a corporate body, whenever there has to be a hidden agenda, hidden within the documented agenda. Okay. Simanyi watu basobola kitegeera. Okategedde. Buli we tukola NGO agenda, we tukola NGO agenda, bw'osanga kampani omukulu nga gutambula ne bakuteerawo nti objectives ze zino wammanga, gwe n'ojoininga lwakuusomya objectives, the NGO agenda egamba walina okubeerawo ensonga oba clear agenda well known to the founders. Y'ensonga lwaki bw'ogenda mu NRM ojja sanga agenda oba vision yabe egamba prosperity for all. For all. Ate bagituukiriza mbuuza batya? Wogenda kwaba bategeera kiri agenda za Mwami Museveni bulungi nnyo bafunyemu mu NRM. Bwogenda kuba n'abategeera agenda y'okumpapula y'NRM ku mpapula tebafunyemu. Kyekituwa ebintu ebibiri kwe kutuwa NRM ne NRA. Buli yategeera agenda ya NRA is somewhere. True. Buli yategeera agenda ya NRM ayuuga. Ngende mu piraawo ngende nsigaye mu NRM ayuuga. Kubanga kiri NRA bagitwalanga overall founder abamanyi ekintu n'omulamwa gwakyo. Kyovula buli yategeera agenda ya NRA yakozesa eri kye natandise kye tuyita founders syndrome. Twarwana. Ffe twakola ki? Twakola. Kakati
NRM ne gujjanga mugendo kisinde bayira NRM kisinde mugendo kyova oli abakiyita movement. It is a movement mugendo gwajja kutwala ki gwajja kutwala NRM maaso kati bano ne bavaayo ne bagwirana na agenda ya NRM ne batategera agenda ya NRA. Kyova olaba buli ali wabweru kati nkuwa Prosperity for All gyejjidde buli ali wabweru ataali mu NRA oba NRM bwagezaako n'ayingira NRM n'abeerabeera mu kawo naye wateeyongera okutegeera obulungi agenda ye NRA yafuuka sipiika. Kituufu. Anita Amongo mukyala Anita Amongo teyategeera agenda ya NRM wati yajoininga NRM yajoininga NRA. She reached somewhere. Prosperity for All. Mwami Tayebwa bonna nga bwebamanyi IGG bategeera bulungi NRA. Katukomewo ku Jema bwe nani joininga Jema abasinga baŋŋamba nga lwaki ojoininze ekibiina ky'abasiraamu ne mbagamba ekinjoiningisa ekibiina ky'abasiraamu kulagako ggwanga si kyabaki because I'm called Derek Frederick si kyabasiraamu kitegeeza ndi mukristaayo katugende mu basiraamu abo twetwale era all byatambula bulungi because natuukira okubeera to be appointed as a secretary legal affairs on the neck me as Derek kyalaga eggwanga nsi kyabaki awo nno nga ndi ku agenda gye ntegedde eri well written core values agenda ya Jema bayira Jema si kibiina Justice Forum kye kibiina agenda ye Jema. Justice Forum kye kibiina ekiwandiise lyerinnya ly'ekibiina. Thank you very much. Jema byebyo ekibiina bye kyagala core values era bw'oliya kyova abasinga bakugamba nnyo nti Jema gye justice nze nasoma mateeka ni human rights advocate kitegeeza I am there to advocate for justice. So it was by mistake nafuuka member wa Jema. Education ni musajja muyivu salonda bulonzi kibiina. Exactly. Endala economic revitalization oba empowerment nayagala ngende awantu nti ne economy tobeera mu kibiina just nga kyabaavu mulina okubeera mu kibiina nga mwenna abali mu you can empower yourselves. Kituufu. Kyabo tusanga mu Jema tusobola okwempawalinga bw'osanga nnya kyentambuza ne kyamuntu tekisente gye tujja zijja we empower each other. Morals empisa sikerako kumakya kuvuma muntu and African unity. Bwe nategeera that clear agenda ono paper nengamba nyingira bano sina olala gye ŋŋenda ono sivaawo era kwe kuyingira Jema nga ngitegedde bulungi nnyo nginnyonnyose objectives bulungi ne bwe ntandise okutambula ne Jema over time I came to appreciate the principle gye nayise NGO agenda nti nategeera nnyo values za Jema naye saategeera agenda y'abafounder. Saategeera agenda y'abafounder. Wategeera Jema ekibiina. Jema nagitegeera ndooza n'ensinga ne bannyini kyo kiteeka mu mpapula abakitandikawo naye ebigendera by'abatandisi saabitegeera nakati sinnabitegeera. Is it too late? Very late kubanga abazitegeera ndooza be basigaza. When nali legal secretary wa Jema I was appointed around 2021. Yes. Omukulu aliko Asumani basaalirwa nga party president. Bamulonda aba yafuuka party president mu NDC yatuula 2014. Party president ki mu bibiina by'opposition in Uganda. Tutandike ku kibiina okimanyi bamanyi n'emyaka gye babaddeko. Tubala Oboy tanaweza 10 wa musanvu ekisanja kimugamba myaka 5 kyeze 10 n'ogiweza Mugisha muntu ewuwe naye ali mu musanvu nejjukira Mugisha muntu alina engeri gye yeekwekamu bw'atya ogenda ajja kugamba si ye mukulembeze ani mukulembeze omutuufu owa anti Alisa Alaso National Code no Alisa Alaso. Yes
Your power aunt. How many years? From inception, because bachikwa tuyingira kalulu. Ne bagamba Mugisha muntu, constitution yaffe egamba tosobola kubeera ki? Pade president waffe nga ogenda kwesimba kuba flag bearer. Ali Saraso from then, Mugisha mutabuzangayo. Awo tuvewo ani omulala. Tuli wakena. Akena, yo kote yamugoba ye. Sagala na kujibala, bamugoba tagenda. Bamugoba tagenda naye kuva ddi. Actually afuze ebisanja bisatu mu parliament ayagala nakuvaayo. Afugidde wamu yali agenda myaka aga. Kyekyo. Pate kyendala. Tubale Democratic Party. Nobert Mao. So wa 2010. Tali myaka 2 mwezi. 2010. Emyaka 15 yes. 2010. Genda kwena aremo yote tukyayogera. Because ogera ku chairman yetu muveeko. Lwaki toyo? Ye chairman tumuveeko togere ku vice chairman. Okay. Because abantu bagende beerabira nti nno mukuru Museveni aluddeko tugere ku vice chairman. Ne Kigongo aluddeko. Haji Moses Kigongo. Ne Kadaga alemedde waawo. Katubeera wokka. Oliyo tumwesonyiwe. Oliyo tunamutunuliza abantu ebifo ebingi tujja kwerabira nti nakyali president. Because ye president ye national chairman tusoke tubyerabire. Ne tugende ku vice chairman. Haji Moses Kigongo. Igwanga teri mumanyi nti no vice chairman we NRM. Ali myaka emeka. Buchabajja. For as long as NRM has existed, he has been a vice chairperson of the chairman. Ka kunyumizeyo kama off record. Okibaji kimanyi nti ne mukuru Museveni ye patron wa UNSA. Uganda National Student Association. Okimanyi ye patron. Never bothered to. Okimanyi nti nno lumunga ntaliko mu UNSA twamuvingako motion emujjako kuwa patron batuleetera patron ku Seroma. Nga Sabita akyali deputy IGP. Okujja Museveni kuwa patron bwa UNSA. Ulia kawunsa akabayizi. Nga ensonga ze tuteeka ku gundi zigamba you cannot be a patron for UNSA nga omaze emyaka 2 to meeting ba member. Ozokola patron w'ekintu nga batu ba meeting. Atobo o patroninga ki. UNSA delegates conference yatula ku Seroma emukono. Nzijukira waliwo by then yali president wa MAST nga mutaka Tongole namuvinga motion. Natuuka late ninga buli mwali watidde okusekondinga motion. So just patro yetolora Seroma high nga tuli ba student just patron bwa UNSA just kati wenkugamba nti ne bya Museveni tubirekete tomwogera ku chairman we NRM bwaba sokanira ka UNSA kati wetuba twogera ku NRM twogere ku vice be Kigongo ali myaka 3 ne Kadaga atera agenda kwesimba ataga kwesimbawo eyo tuveeyo kakati we tujja ne ku kyaffe kyennyini Jema Asumani Basaliro yafuuka party president NDC ya 2014 tuli mu 2025 ali myaka yewadde myaka 10 nga party president nayo constitution muwemeka constitution ekugambye teteeka utamu limit naye kugambye buli tamu jofuga ya myaka emeka 5 bobo yagala okutegeera nti ekibiina kinafu kwe kutuuka omuntu ne yesimba we nakalakata ebisanja bibiri wabula yamwesimbako abatalina kyazimbye yengo webale kiza namwe abalimu muri baddofe boshiba kitegeeza kakati fe twagate tuli baddofe you have not gotten that capacity to rise above ninga obola abaddala tetulina capacity gongamba mulina tuvudde tubagambye tulina capacity nze mujema ndi chairperson wa Kyamundu wa timu Kyamundu yavayo nakugamba nina capacity ne government beyobaki you are president so muteke wokulonda pate gundi Asumani navayo nagamba sijja nange kola ki kwesimba wombikoyi avuddeyo okwesimba wombikoyi aze yeyongeza emyaka nga bagenda okulaga ze yeyongeza naye akugambe saagala kwesimbawo kitegeeza ku bibiri tayagala kitufu tayagala kwesimbawo naye tayagala okufuga bintu bibiri bitegeera yet okufuga constitutionally oyina okwesimbawo get out of that tayagala kola ki kwesimbawo naye okukalakata okufuga manyi bintu bibiri ruling and leading bintu bibiri
ababyanjawulo abantu babyerabira. What are you saying? Tabakulembedde? Kati byaba mu leadership ne tudda mu ruling. Kati atufuga bufuzi tuli mu dynasty. Nenga nze ndabanga ke katala kokka ke mulina. Abena batuga nti ke katala kaffe ke tulina yekuleya waffe nga ndabanga ko mulina yekka. Okubeera n'akataala si ensonga. Ensonga eri nti kankuzeeyo ke mabega mu kalwa akawedde twaleeta ba candidates ku bifo bya MPship 27. Wadde okimanyi? Across. Kati ekibiina nga pato okuba nga kisobola okwetaba MPs 27 okwesimba ba candidates. Kitegeeza tosobola kutugamba nti akatala tulinaako kokka. Bakayita akatala kubanga ke kaliyo. Naye nga ate tulina abantu abali na capacity okutakinga over. Ensonga lwaki tetwayisaamu ezo nazo ndala. Ate nga ziri more of internal. Bwe tuvaawo mbadde kyakulaga ondaga founders syndrome. Founders syndrome and then agenda mu Jema. Twavaayo constitution negamba nti weyatula mu 2014 2015 NDC yalina okukalakita paka 2020. Ekisa kyansanja kya basalirwa. Ekisanja kya basalirwa twatuka mu 2020 which we all agree to accepting nga COVID n'ayingira. COVID yayingira. Constitution eno ogiraba? Eya Jema, Justice Forum. COVID yajja mu kawaayiro omwo mu Jema ekuteerawo akawere akagamba nti NDC esobola okuresolvinga on any issue regarding tena leadership tena. NEC yatuula ennaku z'omwezi nga 7 October 2020 neva nekola recommendation eri NDC nti tetujja sobola kukola kutalaga gwanga mu grassroots elections. Tongezeyo period of 2.5 years. It is a recommendation. And by doing that bogenda kondoza mu kawairo 12 akeyo constitution rights of members. Rights of members. About to tell right to vote and be voted for in any office. Members shall have the right to vote and be voted to any position provided they are voting age. Thank you. So kakati mu NDC ba member bali balinze kulaba tugenda ku exercising that right. Naye ffenna ne tukitegeera nti tusobola because of COVID. Era NDC bwe yatuula on 8th October 2020 ne resolvinga ne adoptinga recommendation ya NEC nti tuongeze 2.5 years. Legally done. 2.5 years nga zirina okuggwako ennaku z'omwezi 7 April 2023 bwebala emyezi 2 n'ekitundu. Bwe bannonda ku bwa legal secretary mu 2021 nentuuka mu 2022 around October ezibaluwa nozina around October nzijukira bulungi nawandiikira Secretary General by then Katerega Muhammad ne mugamba time yammwe eri mu kuggwako oba time yaffe ey'obukulembeze eri mu kuggwako. It will be paramount okuyita olukiiko lwa NDC. Bwe namuwandiikira ebbaluwa eyo nzijukira bulungi yanziramu ng'ayita NEC etuule. Nabagamba nabawa option 2 ne bagamba mulina option ya kuyita NDC. Wetaba option ya kuyita NDC mudeclaringe mu constitution yomo mulimu akawaayira akagamba nti wetubeera in times of crisis tusobola okuteeka kye tuyita interim care government. Interim care government eri headed by the national chairman nalonda akakiiko ke with the sole agenda of ensuring nti tuteekawo leadership empya. Nenjibawa mu bbaluwa. Bwe nagibawa mu bbaluwa ne tutuuka meeting eyo yalina okutuula ennaku z'omwezi mu May 2023. Omukulu kye yakola yayita NEC. Bwe yayita NEC neetuula by then nga wenyino gifuna empapulaawo we yayita time yali eggwako mu May nagambye n'ayita
NEC in June. Era nange kenyini yampandiika ne bamwe ba NEC bonna bafuna mu baluwa in June. N'agamba tufune NEC tudiscassinge ku issue ya leadership eno. Bwe twatuula mu NEC nzijukira bulungi ebbaluwa nagifuna around 9th June nga meeting n'okubeerayo mu 20 something of June. Ne tutuula ne mbagamba one NEC eno tugituddemu naye terina buyinza kutuula. Kubanga time yaggwako. So we are convening an illegal organ. Thank you. Time yakola ki? Yaggwako. Tusuubira nimwe muteekwa okumanya amateeka ku president wamwe munnamateeka. Weebale yasinga gategeera. Time yakola ki? Yaggwako. Tutudde wano illegally. What are we discussing on and about? Nzijukira musajja mukulu omu gwe tuwa ekitiibwa ennyo. Mwempate era mu NEC omwo yalimu. N'agamba no. Wekiba bwekityo bwe kiri we can backdate the minutes. Tufiitinge mu period mwe twalina oku-expiringira. Onfuna? Gwenga pulida n'okkiriza. Ani akkiriza? Pulida n'abakajjo. Era nabagamba we cannot in any way. We cannot in any way do that. Era wano ninawo minutes za NDC. Kugambye ebbaluwa yayita olukiiko yafunwa mu June. Eno nina minutes za NEC. NEC bwe yatuula 12 May. Kyekisooka ku byombi. May ne June kyekisooka. May. Ebbaluwa yayita meeting eno yajja June. Nga meeting yaggwa. Andi yakati njagala naawe kenyini otandika otutegeeza kati kulaga founders syndrome. Kati kwayinza okutegeeza nabyo bajja lozafera. And liberty for one to say we can backdate means you don't respect the institution. You think anything can be done as long as it serves a purpose, either interim or in the long run. Can be backdated. Kakati baluwa ejja mu June. Njuka meeting yatula mu 20 something of June. Nga kudiscussinga ku bino ebiri muno. Minutes za NEC ne bazidatinga 12 May. Kati bamemba ba GMA abali nabo balina okuba bategere wowe bagwa. So ekyo kyokka kiraga nti bagezaako bategeera nti meeting etudde mu bukyamu. Bagezaako kwanalizinga legality tujijjawo etuuza ki meeting. Mu constitution eno nyinyi gyokutte sa. And it's a nice one. Now I wish I would have a copy. I'm enjoying it. The copies are available. I can give you a soft copy. It's well arranged. Bojja n'osoma rules za party president. Mugundi muneno bakugamba. No katugenda ku NEC bakugamba shall the president this is the composition functions and NEC. Ezimu kuzo functions and NEC bakugambye to take any other decision, any other necessary decision on behalf of the NDC. Any other, wanyimanya no luzungu lutawanya. Any other necessary decision, meaning bagamba any other bategezeza ezitali wano. Eno paragraph 7, Roman 7. Bakuwadde rules. In case balina gwe baleseeyo. Any other. Nga mulaba gwetaagisa. Bulungi. Wano. Any other. Ne tujja eno ne bakuterawo ko ne functions za National Delegates Conference. Ngezimu kuzo mwemuli to elect from amongst itself the Justice Forum representatives to the NEC chairperson ne vice president. Thank you. Ne chairperson. Rolo yaki ya NDC. Wotugende eno NEC bakugamba any other. Kile bagamba any other bategeza ezo zitali listed mu constitution. Oba mu provisions wano wammanga. Yo NEC bwe yatula negamba n'obuyinza obweyongezaayo ekisanja tubulina. Era mweno meeting resolution emu egamba nti resolve tweyongezeeyo omwaka gumu. The minutes deliberations ennalimu zenzijukira founders syndrome byemuvuma NRM okukola birinaanidde ddala nebyemukola. Kati bino byenjogera byentwaza mu DC. How? I'm immoral and indisciplined. How? Okubayo kubanja accountability. And reminding the party to follow its to own follow. commitments. I am indisciplined.
era ebbaluwa weeri ensindika mu disciplinary committee kiki obuzibu lwaki okulonda kugaanye kakati tewali kiki what's the problem sigenda kuyinga mu byonna naye kati nkulazeemukko webize bikola ki ndabyewo bitambula ndabyewo So- ate mwanange kyokoze tondaze jema yokka ondaze founders syndrome which seems to be Uganda's political problem Exactly. yetutamanyi because it is across across, not only in political parties, even in business. You're recruited okuvuga business agenda. Naye oyinza obutategeera bulungi nnyo agenda yo yateekawo business eyo. Era kyovula bujja kusanga media houses ezimu ng'abamu bagoba bugobi. Tebategedde agenda ya founder, bategedde za mpapula. But all in all, one problem eva kuba founder nti ba founder bennyini they don't want progression, teba progressinga. they don't want or they fear They don't want fear nakyo kya because Is that not ba founder abamu nga national kinganga mukulu wa Ajimanja Kibirige yali yesimbyewo meaning oba fear yabuvaamu yesima kwa presidential flag bearer. they don't want banga nti omuzadde tayagala mwana we They don't want progression this in is the their party. child They are comfortable even to have one member of parliament. Very comfortable. Because munayogerako kuba tulinayo omubaka waffe. How many years tumazinga tulina omubaka omwomu? Honorable Hussein Kyanjube yaliwo yatayali omu. Omukulu ne sound basala aliwo atali omu. Under their leadership. Kitegeeza nti bw'otegeera nti nno katulina ekizibu tulina mubaka omu. Olina okwekola kye tuyita revaluation. Tuulo weebuuza obuzibu buvaawa. Gye buva ne gye bugenda obuzibu bubeera ku leadership. Leadership tekoze muki? Mulimu. Ogenda kukola ki? Tukkirize tukyuseemu ku nkola y'obukulembeze oba tukyusemu obukulembeze. kino mukivamu ntya Kino eno ssaawa eno tubanjizza twabanja beeyongeza omwaka gumu mu meeting ne bafulumya minutes nga balaga beeyongeza ebiri ne tuvayo ne tudeclaringa last year okwesimbawo kyamu n'adeclaringa national chairman n'amufumizaako ekibaluwa nti tamanja ajja ssente ezo zonna zaateeka mu campaign olwa billboards ze twateeka mu Kampala which is done in the spirit of marketing the Justice Forum. Ne tuvaawo candidate omu mukulu Kateregga naye tumumanyi yali agaba party president n'atya okubwesimbako. Chairperson Electoral Commission adi n'afulumya road map by then gye tulina otutambulirako ne balonda n'okulonda grassroot elections. Ate ne bava ne bakola naked meeting gye baatuuza nga Chairperson Electoral Commission tagirinamu ne bafulumya road map endala whereby nga tebalina nabuuza bukola ki bufulumya road map. So kitegeeza tubuvaamu tutya one tubuvaamu nga beefutadde mu bukulembeze bakkiriza tebaliwo ligale badde bali ani agenda okibagamba twafayiriza omusango mu court era very soon tugenda basavinga. We filed the matter in the civil division high court era ng'ebimu ku byo nga bwe tujja otutegeeza eggwanga tusaba declaration nti abakulu abeetaddewo mu bumenyi bw'amateeka era kooti etuwa ebiragiro ebyenjawulo tujja obisengeka n'okubitegeeza bannayuganda tulabe engeri gye tutaasaamu Jema. Twatandika campaign ya Save Jema Crusade. Olunaku lwe twagironkinga olunaku ekipapula lukyafuluma ekigamba kya mundu Namakajja Lunamusanje no yakulembera abavubuka bamulonda mu Youth Delegates Conference. Omukulu Kateregga n'avaayo n'amususpending ne weebuuza where do you even get the mandate a suspending a legally elected person. Nennopu yalema okususpendinga Mpuuga. Obitegedde ebiri mu Jema obadde obimanyi political parties zaffe ezizimba mpola mpola ekirungi ekirimu nti wabaawo omuntu omufe abakristaayo bayibuli bwetyo bwegamba nti mwe muli munnyo gwa nsi munnyo bwe gugwamu ensa balirunga munnyo nabaki era bayibuli ekiriza ne bwe wasigala kale omutukuvu omu bw'ati anaataasa eggwanga bano abalwaniridde bwe bajja okutaasa Justice Forum. Njagala kwebaza Council Namakajjo Derek Fred ali mu lutalo lwakulwana kula ng'ataasa ekibiina kye baga nti kyabasiraamu ono si musiraamu nolaba afunvubidde okulaba nti ataasa kyetwetaaga kyetubadde twogerako Mugisha muntu akitugamba bulijjo values. You cannot give what you don't have. Exactly. Jema cannot promise justice, they cannot promise morality, cannot promise whatever they have done if they do not possess it. Sebo njagala kwebaza. Nange neyanza sa atolo okukyazaako wano. Simon Muyanga Lutaya.
This is Inside Out.